Ebibuga ebikulakulana bibakyakulabirako era bo ab'Ejjinja nga bayita mu Jinja City Development Forum basomesezza ab'e Mukono Municipality enkola y'emirimu ennungi. David Kigenyi ku lwa Jinja City agamba ebyobufuzi n'ebyenfuna by'ebibuga birina kutambulira wamu. Kale World Bank bwagamba nti mu all where they have these projects nti we balina projects zino bateeka okubeerawo eforum eno ebeere nti yegatta abatuuze n'ab'obuyinza mu council. Ku lwa Mukono Development Forum Loyiga agamba bakusa mu nkola bye babasomesezza neegattibwako Monica Kagala. Twagala kumanya ade bakwasaganya batya abantu basanganya kkubo bagenda okukola. Twagala kumanya bakola batya obutale bwabwe okubanga buddukanyizibwa bulungi kubanga ne Mukono tulinayo program eteekawo akatale nga bayita mu department ya commercial department. Tugenda kateeke katose so twagala kubayigirako. So our lesson that is one ntino bwetuyimirirawo in between tusobola okukola ebintu bingi ebintu bitambula tusuubira tujja kukola bulungi nga tuzzeeyo naffe tusobola okusupportingako tugatteko ettaffaali eryo naddala ku luguudo ng'olugendo okukolebwa olwaffe olwa Mpatta road 18 km road. Nabo bye bakola nga development forum y'e Mukono n'ate olwaleero bwe kibaddewo ne tumanya nti ate bo bato bapya tugenze ntunyumya nabo ne batusooka ne batubuuza ebibuuzo nga baagala okuyiga kino mukikola mutya kino mukikoze mutya kino mukikwata mutya kino mukikoze mutya how have you been able to sustain your forum ne tubanyumiza ne tubagamba nti forum okugisustaininga yeetaaga okukakkana n'omanya kikyoyagala ne mubeera ne clear goals and objectives ne mubeera n'enkolagana ennungi ne ba technical ate ne ba politicians ba leaders. Bya Eric Iga, Salt TV, Omunyo.